po jako akawuwo. Wetutuukidde Katooke ng'olutalo lwatandise dda wakati w'abalirwana bano ng'ate bamukwano nga buli omu alumiriza munne okwenyigira mu bikolwa eby'obulogo. Ab'enju ya Muhammadi Kalungi ne Kironde Sempala be berangidde ebisongovu nga buli omu alumiriza munne okuleeta amayembe agasusse okutigomya ekyalo. Poliisi y'e Katooke eyitiddwa bukubirire okujja era negezaako okukakkanya abantu bano kw'ossa okusaba abatuuze obutatwalira mateeka mu ngalo. Kyokka eneegezezzaako wabula erabye tebisobole kwe kuyita abagambibwa okuba abasawo b'ekinnansi okujja okuyingira mu nsonga zino. Bano nga bakulembeddwamu Daniel Kigongo batuuse mu kifo kino ne batandika okusimoggola bye bagamba nti byokola. Wakati mu kukola obusolosolo okulina okwekasuka mu bbanga bazuukuddeyo bye bagamba nti byokola ebiteeberezebwa okuba nga byaleetebwa omukubano Muhammadi Kalungi. Kino kitabudde abatuuze ne baagala okumugajambula kyokka poliisi n'emutaasa. Abakulembeze ku kyalo kino bategeezanga ensonga z'abano bwe bazitwalako edda mu kakiiko ne batandika okuzitunulamu kyokka oluvannyuma ne balemererwa. Abatuuze bange baganye kumanya Katonda tiwaali baleeta ebintu batasobola. Sajja mukulu kuva 26 aze ku kyalo kuno yasibikana asimbye emiti negimuyemerera kakati byemuyeme byebyo bulijjo mpulira mayembe omusajja yeewakanye n'akwata ne ku paasi bali banneyiba abanze mbasuula namumanju kyewuunyisa naye maama nnyabo omusajja alwanyaganye n'amayembe ne gali nnyo omwana abadde bakabanga nkoko wali kyokka nno bitera kuba Kampala n'ebiri mu bitera kuba mu byalo naye kati biro biri Kampala. Kiseera kabi nnyo naye tuvumirirwa abantu bonna abeetaba mu by'ekirogo. Ebintu ebyo si birungi. Ababikkirizamu webali naye woogenda mu maaso nga weetabye mu bintu ebyo by'ofundikira biba bikuleetera obuzibu. Tukivumaganyiza nnyo ngaffe abasiraamu. Kibi nnyo omusajja omukulu ng'oyo gwe twalirabiddeko mu kisiibo nga kino omuntu yandikoze ebyamakulu n'awaayo n'akuŋŋaanya abantu ye muntu akolanga era tulabyeko mu lujjudde live. Wabula ye Kalungi asigadde akalambidde ng'ebyokoola bino mukwano gwe Sempala nti eyabireeta ku kyalo. Olunaku lumu biseera bya COVID lwali lwakutaano neebuuza ayiwe wange omusaayi amazima njogera nga Allah mujerizi ate nga naba abakira oluusi nagenda ng'ogira abaana babasooka kati nobanemuleeta oluusi nga neddagala abaana bagamba munonereyo omwetango naye kennyini kuba newanga abadde waggulu nga nabo akola ki ajja n'anono oba lwezi oba bombo oluusi nange besinamugamba. Bwe tuviiridde mu kitundu kino nga poliisi bano ekyabawadde obukuumi nga n'abagambibwa okuba abasawo b'ekinnansi bakyasimoggola ebyebisigaddeyo. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.